abayimbi Salimu Sale abagobye eggulu abagambye bagende baddeyo bayimbe bafune ku mirimu. Nange simanyi oba aganaga agenda kukola atya, simanyidde ddala. King Michael agenda kukola kuzaako kibigayi n'abalala, naye nga Salimu Sale abagambye wealth creation bula bula bula. For now it is at a standstill. Bagende bafune emirimu bayimbe. Kasodde golooza abo abayimbi bazzaako ki? Bayimbi baffe b'eggwanga Uganda ebiwandiiko by'olaba ebyo era nti bye byavudde mu ofiisi ya Operation Creation Wealth ennono ng'ekulemberwa omukulu General Salimu Sale. Yalaze oba anyinza okugamba nti obutali bumativu engeri oba obweraliikirivu nti engeri abayimbi gye bafulukingamu eggulu nti bamulemesa okubanga akola emirimu gye okugenda mu maaso obulungi, nti bangi bayitirivu nga nno beesogga kubanga oba oliawo basaba akasente bategeke ebivvulu mu festive season kye bulaba. Era omukyala akozeseza ekigambo nti babagobye eggulu, bagende beetereze etonolemu bakole emirimu gyabwe, nti okusinga bwe banaaba nga ate bamumalako emirembe ssaawa yonna nga bamulumba eggulu gyali mu kubanga akakalabanyaza emirimu gye. Nga tuvuddeko eyo munnange abantu abawererako ddala 100 essaawa eno wetwogerera baabutikiddwa landslides mu sayidi zeeyo zi Western Uganda mu bifo eby'enjawulo ng'Omulizi, Kasese, Bwindi, Bujo, era nga bagezezaako naye nga buteerere. Bakuya bosi bakusomba bakuya kusomba. Gari naoni vana beleje. Kitalo nnyo era kitalo ddala abantu abasobera ddala mu 100. Ebino nno byefaananyizaako n'ebyali e Bududa. Mwalaba ebyali e Bududa abantu bafiirwa ebintu ne bafiirwa obulamu nga mu butuufu abamu nno baakola empuutu
kubanga bamu baali bagezezzaako nti babajjeyo ne balemerayo era munnange landslide wezaddamu oba ettaka lyaddamu okubumbulukuka abantu ne bafa ettaka ne libabuutikira kwegamba ebintu byabwe ne bisaanawo nga tewalina wakudda so kyekimu munnange ekizzemu esaidi zeeyo nno nayo si mulundi ogumu sebiri bizze bibatuukako katusabye mukama katonda bambi abagumye oba oliawo ne gavumenti okubanga ekola bukubirire okutaasa obulamu bw'abantu naddala abasigaddewo eyo nga tuvuddeyo pulezidenti w'ekibiina kya NUP ng'essaawa yakakati tali mu ggwanga yes ng'asinzidde Chicago n'aba nga asindikira abantu naddala bali mu Kiryandongo byonna ebitundu byagezezzaako okuba nga amenya ng'atangaza ku kintu ekibbattaka mu ggwanga Uganda alina obubaka bw'abawadde agambye atya n'abalamusi mwena abasebo n'abanyabo namunonga abantu bitu abali kutuuru muri district za Sembabule, Kiryandongo, Kiboga, Owitu, Gomba hamwe n'Amakasongola. Erizooba nijagamba ansonga nkulu munonga bingi omulimwe eyindebire muri gambaho ebirebi ensonga y'itaka ebirebi nimbareba mutandikire kugamba abutali bulinganiza bwa gavumenti ya Museveni obushuma bw'itaka bukwasire ahansi n'aiguru ebindi kambigambo mu Luganda bannange okumala ebbanga ddene muze mulaba ekibbattaka n'okunyigirizibwa n'obutali bwenkanya biri mu Northern Uganda biri apa mulabye mukono basengudde abantu n'ebitundu ebirala ate naddala wano mu Buganda kisukka kuba bamanyi okusengula abantu kyalo kiramba ne babasenguzawo n'abafu baabwe ensonga eno bangi kummwe muze mugiraba naye nga balaba bagamba tekisobola kuntuukako kubanga nze ffe tuli mu kintu bangi nga mulowooza mwe muli mu kintu naye nga bwe tuze tubagamba nti tewali ali safe okujjako ffena nga tuli safe bangi mutandise okyogerako mbalaba ku TikTok olinajja n'agamba basengudde abantu baffe omuntu n'owulaba nga bagobye omuntu amaze ku ttaka emyaka 2, 3, 4 ne babagobawo obugobi kubanga balina connection n'abo bali mu buyinza ayina oluganda kwabo bali mu buyinza ayina influence mu magye n'ebifaanana bwe bityo ate nga ne bwe mugenda mu kooti temufuna bwenkanya kuba abalamuzi bali compromised ba RDC tebabayambye n'ebirala bwe bityo so njagala mumanye nti tewali ali safe wabula kino kisobola okuggwawo singa tukyusa obukulembeze ne tufuna obukulembeze obuwa amazima ekitiibwa obukulembeze obusaamu abantu ekitiibwa obukulembeze obw'obwenkanya so baganda bange bye bino betulwanirira era tulwanira Uganda erimu fairness buli omu nga akake kabakake buli omu nga yeyagalira mu nsi ye nga bwe tuze tubagamba baganda bange nobody is safe until all of us are safe so mwena mutwegatte ko tukyuse Uganda tusobole ogyeyagaliramu kuba ne bw'oba oyogera olulimi lwe lumu nabo tekigenda kutaasa bwe baba baagala ekikyo ne baba baagala kitwala mu butali bwenkanya so tusitukire wamu baganda bange twerwaneko tukyuse ensi yaffe tusobole okweyagalira mu nsi yaffe ffenna no matter the tribe no matter the language we speak mwebale munonga kumpuliriza tuhanga balindi nga tuvudde ewa pulezidenti wa NUP yes tulaba nti omukulu Bajo Events yavuddeyo n'agamba nti umutima mulungi nga si mu bubi nti nga si mu bubi nti abadde asaba omukulu Alien Skin mu bintu byakola yesonyiwe Bobi Wine Alien Skin eno message yo ate nga njikoledde mu mutima mulungi awatali kuwaayiriza awatali bayasi yonna awatali bukumpanya sigwe asoose okuba omuyimbi ow'amaanyi weesonyiwe Kyagulanyi nze newala nnyo omuntu akuba ng'akozesa Kyagulanyi naye oyitiriza akamanyiiro oyitiriza okusoomooza kati omusoomooza bwe yakwadde One Love Beach agikumme ensi erabe nga Bobi Wine atayagaliza mwana muto kuba project gye baakuwa kulabisa Kyagulanyi era omulimu ogwo obadde ogenda gukola era obadde ogukoze bulungi omulimu gw'abasajja naye nga bomanyi nti Katonda yaleeta akasajja ako nti no weapon formed against him shall prosper okimanyi bulungi nti mission yo
yakulabisa kasajja akakyago ne keso nyobo yagala kali ennungi okimanyi bulungi bwe twava ku Freedom City bakutomeza ki project Kawumbi ekyalo ekyomugenzi Katolubwama Honorable Mugesi ja kwatula manya na connecting ne bakutwa ne bakuwa sente. That's why we ita timu Kawumbi kakati atogifudde business banda Uganda obayita basiru ze sibera propaganda walumbuye sijja kuyita wa SF soro kuba musi yali manager we yali wa SFC ze sijja gendera ko yo propaganda ne manyi bulungi okimanyi twakola show Freedom City straight house ngeraba ne bakuyita ne bakuwa obusente gega amanyi goyogeza yesokola kyo baba promoter obuka kabanga lya police ne batakwata olozo oli wa amanyi nnyo ne munange Museveni user fena Museveni tumumanyi Museveni bali tebagala wegate ne Kyagulanyi nga bamanya bavuka bakiririza mumwe kaligo ne bakuleeta okendeza amanyi ga Kyagulanyi kwanga babamanyi bwe munegatta mujja kulagira ense yake kakati goba na abasajja bakozesa future yo abasajja bakozesa talent yo ate njagala nkubulire bolaba nga Balamu nga yeegaana omuntu tisi waffe omanyo yaba waabwe bwe bagamba nti Bobi Wine waffe Bajjo waffe Abitex waffe oba Bebe Kulu waffe omanya utaba waabwe logically NRM abantu abaabwe tebalabisa abaddala era Balamu yakuyiye nnyo nina message wano njaziraga abantu ku TV Balamu nga yeewera ngalaga nti yo project yiye ne kati omanyi toli project y'abasajja Yes, nga tuvuddeko eyo tudde ku ssente mu Bank of Uganda eziri mu kubula era nga munnange baze bawoninga Bannayuganda ku bintu bino. Enduulu tetandise leero y'okubagamba nti munnange abalina akasente mu bank mubeere buli ndaala era emboozi yeeyongera ssente zibula lirukya ani abbe ssente z'Abannayuganda. Ndabye Minisita wa Justice omukulu Nobert Mao nga avaayo akomplayininga era ng'alaga obwennyamivu nti olwaleero mu ggwanga lya Uganda biliyoni nkaaga zaabuze ku akaunti ya Central Bank of Uganda. Naye ekiri ku social media Bannayuganda badiscussinga alien scheme n'okwatibwa kwa Dr. Kizza Besigye en'ensonga terina mileage ku social media. Well and off oli mutuufu naye nze ndowooza Nobert Mao oli frustrated. Kurachi toina na moral authority egezaako kukondeminga acts ezifaananako bwezito kubanga ekisooka gavumenti eno eri mu kukola bino gimanyi bulungi era wagenda ogikolera ng'otegeera kikyogenzeemu era abantu bookalagana nabo bwe bafaanana. Ekyokubiri Nobert Mao nga tonnaba kunenya abaana bali ku social media nti beesuuliddeyo ogwennagamba njagala tudde ku main blogging stations mainstream medias ombulira ani ali mu kuba story ya Money Heist eno eya biliyoni nkaaga tizafulumye mu Bank of Uganda olwale walinga ewatabaddewo okubula kwa ssente Daily Monitor yokka gye tulaba ng'ekuba story eno. Ekyokusatu abaana ku social media wano bakola ekiyitibwa parliamentary exhibition olero njagala ombuulire be bakwatira mu bubbyawo bonna information yonna nga weri mu public domain ani yakwatibwa era ani atakyali mu office. Tudde ku mabaati njagala ombuulire ani yava mu kifo ekyo ku mabaati saga okiwulidde. So kati Nobert Mao muleke kuwusiriwaza Bannayuganda n'okubawugulaza okiwuliriza. Eno society efaananako bweti nterekawo ebintu ebyamakulu n'ebuukira ebitaliimu mwe kennyini mwe mwaje creatingira era n'abagezaako okuwugula social media baleetewo ebintu by'ekisirusiru mwe mubasasula. Kakati gwe Munnayuganda mbuuza nti ekintu kino ekya Bank of Uganda okubanga bagibyemu biliyoni nkaaga ffe kitukwatirako wa olwaleero we baba nga basobola okuhakinga into the server system ya Central Bank regulating commercial banks gwe motereka sente zo bwabanga basobola okuyingira mu servers zayo ne bakulita ne biliyoni nkaaga ne watabaawo n'omu akwatibwa naye nga ffenna tumanyi abaazitutte. Akati gwalina mu Sentinel gwalina simanyi mu Equity gwalina simanyi mu DFCU teweeyibaala naawe okeera ku makya ne bakugamba nti servers zaffe bazihakinze ne bakulita ne ssente zammwe kubanga already bakikulaze wano nti mu Central Bank of Uganda kisoboka. Katulete kisoboka mu Bank of Uganda kitegeeza ne ziri bank endala ezisigadde kisobokera ddala bulungi. Okategedde mwana wa sebo okategedde mwana wa mama so teweeyibaala zino ensonga mulina okuzifookasingako ne tuziteekako amaanyi amakulu. Eno Money Heist era nga bagikulembeddemu General Museveni, Salim Saleh ne First Family nga bwe kyali.
ku NSSF. Olwaleero tulina scandals nyingi ezifaananako ng'eno eya biliyoni. Mujjukira scandal y'abagenda, akakazi akayina obugulu obulinga pensa akafaanana obubi kakuulita ne biliyoni 5. Eyo saga ya Bank of Uganda. Olwayo njagala ombulira ani gwe baavunaana era ani ali emabega w'emitayimbwa atakuma bitabuse abaana babbira ddala oba bino bya kadingi byempulira ebintu bya kadingi ebyo ntera nnyo kubanga mbiwulirako ko mu ggwanga lya Kenya abaana nga bagaggawadde abato nga bakola bino ebintu bya kadingi oba bye bituuse wano eno mu ggwanga Uganda nze naawe naye nga tweyongerayo ku nsonga z'omwana muwala Eve eyafa eyali nkuba kyeyo ateeberezebwa okubanga yattibwa muganzi we oluvannyuma lw'okubanga yakwata ku mudiri gwa nsimbi n'amuwa ate omusajja oba omwami n'ayagala ate amukubireyo ate amugye mu bulamu bw'ensi eno biranze omumuli gwazikira famire yonna yali etunuulidde Eva emyaka 7 ali mu Dubai azimbidde nnyina amugye mu muzigo omukazi omukadde w'abeerera mu muzigo n'apangisa paka kukula n'alina muwala we akule amugulule mu bwavu omwana wattu atandise okukula ajjeyo famire ye mwe watuma mutuzanyirako naye waffe munnange yeffe emimuli egimulisa famire zaffe zitunuulidde ffe yeffe abaliyo ab'amaanyi yeffe abalina bye bakoze ng'okera ku makya ng'ozijambula mu bwensi eno omanye abantu abeka babeera okotogedde bakugambako olyawo weepalawuda tolina bye weepalawuda 5 tolina bye weepalawuda olina abanene naffe tulina abanene ssebo olina abanene naffe tulina abanene otwejimbanga mojja kakasa tolina kyotugamba gwe nga tukubuuza bibuuzo gwe naawe ensonga z'omwana muwala oyo ziwanvuye kubanga juzi gyovuddeko aneeno twalaba omukulu SB4 abadde mu nsonga eno era ng'ensonga eno abafamire ya Eve be baatuukirira SB4 n'agamba nti nze wembe nkola ebintu byange mba njagala mbulirize buli side naye sayidi y'omwami gwe baakuzinga ate ye yagaana okuba ng'ekola ki etuula mu kamera ekyaddirira kwe kutandika okutiisatiisa SB4 nti wanaaba tavudde mu bintu bino nti era ajja kulaba ekijja mmutuukako yali akyali awo ne bamusaavinga mbunga oyo kato ng'ayita mu bannamateeka be n'amusaavinga era mbu ku condition ezimu ze yamuwa kwe kubanga adiritingayo videos ku YouTube ekintu SB4 kye yagaana ekyebuuzibwa kiri nti bw'abanga omwami ono ali innocent kiki kyo ate kiba kivaako kubanga atiisatiisa SB4 instead nga yali amwagalako naye ajja atuule mu kamera bagonjoola ensonga oba nnyonnyole famire ebintu nga bwe baatambula kubanga famire ya Eve ye yeetaaga bwenkanya eggamba si mativu n'enfa y'omuntu waabwe era gwe bagambibwa nti yafiira Zambia oba Zanzibar gye bagamba nti nedda byonna bijingirire era waliwo ebitakwatagana bulungi ekyebuuzibwa kato bw'aba agamba nti kituufu Eve yafiira Zanzibar mu accident lwaki tayagala kujja atangaaza ensi ebintu nga bwe byere ebintu nga bwe batambula so obuzibu buli awo famire si mativu ate kato kirabika si mweteefuteefu okujja okulambulula ensonga eyo instead agamba ajja kufafaagana ne SB4 ayavaayo okukola interview ku bafamire ate nga abafamire be baamutuukirira nga banoonya wenkanya abaffe Eva n'afuna justice oba nedda kituufu omwami ono yalya ssente za Eva ayagala amumiza omusu oba nedda ate kalina eyogerwako kituufu ya Eve oba nedda ebibuuzo bingi naye ansa ntini naye ng'oli ku NCKTV munnange bw'obanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga bingi nnyo era tujja kusigala nga naffe tugoberera munnange kinaaba kizuuliddwa tujja kuba nga tukikuwa
era naffe tujja kubanga tubikutuusaako naye nga ye SB4 musajja wattu abadde agoberera musango gwe oba agoberera ebintu bino ye bamutiisatiisa era bw'agamba amasimu gamukubirwa era awooningibwa abaffe ani yatta Eve. Tujja kusigala nga tweyongerayo ne munzikiza embeerekereze tukomawo.